Buterevu nnyo muganda wange webale nnyo kubanga okyekuumidde wano ku channel yaffe The Buzz UG kyokola kyamaanyi ddala. Wabula ate sigenda kwerabira kujjukiza nti bw'oba tonaba kusubscribinga soko subscribinge onyigende ku kadde kuba wano okawe wali kyoyagala okumanya buli kigenda mu maaso mu mulembe omutebi. Ffe abavubuka b'omulembe omutebi tugenda n'ebigenda, tugenda ne trend eriko era kati olina okumanya nti wano oka buli kimu ekigenda mu maaso mu entertainment, current events, sports ne fashion mu ggwanga Uganda ne wabweru w'eggwanga Uganda wano okawe olina okukisanga kuva ffe twasalawo tukuweereze buli kimu ekigenda mu maaso. Wabula olunaku lwa leero tugenda kwogera ku mwana mulenzi Red Banton eyaliko omuyimbi ow'amaanyi naye kati wenjogerera ali bubi, ali ku kitanda, omusajja ali bubi. Wabula tovaako ngenda kuba nkubulira lwaki omusajja ali ku kitanda, lwaki ali bubi, lwaki aliko drip. Nga tetunaba kugenda kwogera ku Red Banton, mukimanyi bulungi twafiiriddwa pastor waffe ow'ekawala gwe bayita Pastor Augustine Yiga. Wabula ate okumusaabira kukyagenda mu maaso wali ku Revival Church ekawala ekanisa ye gye yalekawo. Era olunaku lw'eggulo nalabye era Katikkiro w'e Buganda gwe bayita Charles Peter Mayiga yagenzeeyo n'asasirako abafamile y'omugenzi Pastor Yiga. Wabula n'abalala bangi abagenzeyo ne bagenda ne bakungubagirako family ya Pastor Yiga. Tukyagenda mu maaso n'okumusaabira buli kimu ojja kuba kifuna, tujja kuba tuku-updatinga ku buli kimu ekigenda mu maaso era ayinza okuzikibwa ku weekend eno ejja era olina okwekumira ku The Buzz UG okumanya buli kimu nga bwe kigenda okubeera. Wabula ate okuva kono Pastor Yiga kulese bingi kuba mukimanyi bulungi ndi Pastor Senyonga yavayo naita press conference bingi byayogere byewunyisa ku muntu eyali afudde yamogerako bingi naye ba pastor bangi bavuddeyo nga bavumirira ebyo byayogera. Pastor Mondo yomuko aba bavuddeyo ne bavumirira Pastor Senyonga byayogera bino bintu byandi mu affectinga kuba Pastor Mondo yagamba nti womulabira wona ku bendulu yagamba nti bantu balina okumubola n'ekika kyekyo nabo mulaba mukubo mu supermarket ku bendulu. Eyo Pastor Mondo bwati bwe yayogedde ne Pastor Bujingo yavuddeyo n'ayogera. Bapasa bonna abasinga bavuddeyo ne bakwatira wamuzi n'ensonga ne bavumirira ku kye yakoze era ne Pastor ono waffe ow'enasana Pastor Wilson Bugembe naye yavuddeyo n'avumira bapasita balabangi n'abantu abayimbi naddala abo abayimbi be yakwatako be yaleta ku scene kuba abayimbi bangi ono omusajja be yaleta ku scene yayina talent ate ng'ayagaliza buli omu nga amutwala nga muganda we yoyo Pastor Yiga. Wabula tukyagenda mu maaso n'okumukungubagira era nga bena kugambye nti abantu be basumba nabo bayinza omuvako ne bagamba nti omusajja ono kiki kye yakoze ono omusajja kakitegeza n'abantu be basumba tebakyamwesigira ddala zezo ensonga eziriwo naye tukyazigoberera. Bwe tuba tweyongeddeyo ku kirala ekibaddewo mu entertainment industry mukimanyi bulungi ndi Wyke Benda y'omu ku bayimbi abakola nnyo, abayimbi abali hard working. Omusajja tayimbidde bbanga gwanvu, omusajja ono ndowooza abaddewo emyaka giringa 5 gyokka mu industry naye bw'olaba ebintu byatuuseeko akoze concert ngeri successful ku Serena. Si kyangu okujjuza Serena muganda wange era kati South wenjogera ye president w'ekibiina ekifuga abayimbi kye bayita UMA. Naye ate Wyke Benda ono yali yakola record label gye bayita Mpaka Records nga alina ebyuma byakabi ebishootinga video ebyuma ebikola audio production. Musajja nga kiraga nti asupportinga nnyo talent kuba alina n'omuyimbi gw'abadde alese ku scene, omuyimbi y'omu ku bayimbi kati abakabi abaliwo gwe bayita Drake Ali y'omu ku bayimbi kati saa zino abalina ennyimba ezakabi. Naye wabula ate amawulire amabi ku Wyke Benda nti juzi yazukuka nga studio yonna bagimenye nga basajja buli kimu bakitutte nga temuli wadde nakantu nakamu bwe kati buli kimu ekyekusa ku music nga bakitutte. Abantu ne twebuuza kiki lwaki abantu tebaagaliza balaba nti omuntu ageza kumanya nti naye agezako okukola akatono kasobola okumanya nti ayongera mu industry naye abamu emitima ne gibazimba. Ekyo kibi nnyo muganda wange okuba nti Wyke Benda abadde agezezako kumanya nti agezako naye ku promoting okumanya nti industry yaffe egenda mu maaso naye abantu abalina ettima ate ne bajja ebintu ne babyonoona byonna babitutte. Kyekyo muganda wange kigenda mu maaso. Wabula Wyke Benda yavuddeyo n'ateekayo obubaka ku Twitter ye ng'agamba nti omuntu yenna abadde alina project mu Mpaka Records oba abantu bonna abadde bakola naye agambye nti ebintu babiyimirizaamuko katono, studio bagiyimirizaamuko katono balabe engeri gye bakwasaganyamu ekintu, balabe engeri gye bagizaawo. Kyekyo muganda wange ekiriwo naye mu entertainment tulina okukolera wamu. Abasajja ba Tanzania batwitako bakasukaraga ba Diamond Platinum balesa abaana bangi mu Wasafi Records naye mmwe abannayuganda simanyi kiki kibaliko temwagala ku promotinga kyammwe. Bwe mulaba omuntu agezako okukola ebintu ebirungi ate ne mumuwalana ekyo kintu kibi nnyo muganda wange tukivumirira nnyo. Ndowooza ne poliisi eveeyo eyingire mu zino ensonga kuba entertainment eno eyamba nnyo ensi yaffe. Mulaba ba Eddie Kenzo balesezi award abantu ne bamanya ensi yaffe Uganda. Kyekyo muganda wange
wabula bwe tuba tugenze mu maaso ku chat race nga bwe nakugambye nti omusajja Red Banton gwe tugenda okwogerako olunaku lwa leero essaawa zino wenjogerera ali mu ddwaliro anyiga biwundu. Sajja Red Banton embera gyali musi nnungi nnyo muganda wange. Red Banton ono olunaku lubadde lwa kusatu abasajja yagenze nagwa mu basajja ne bamukuba bubi nnyo. Basajja bamukubye bubi nnyo ne bamutuusa ku mbeera eyo yonna gyali mu ddwaliro wabula abasajja tebanaba kutegerekeka lwaki bagenze ne balumba Red Banton. Red Banton y'omu ku bayimbi abaaliko abakabi ate abadde abuze era bakamiliyoni bano nga tebanaba kufuuka ba superstar. Ba Red Banton be baliwo nga bakamiliyoni be basooka ku stage ne bayimba, ba Red Banton nga ba superstar ne bayingirawo. Naye kati wenjogerera Red Banton ndowooza ne Kamili bamusanga yeebuza nti bana omusajja wange kyekyabaawo. Red Banton yayinako ennyimba ez'amaanyi. Enyimba yayimbako ne ba Good Life 18 Kakona enyimba nyize yatuyimbira omusajja ono nemeddewo nganye enyimba zali mega hit ne saa zino bolukuba enyimba zikyakuba naye abantu beebuza Red Banton kye kyamutukako naye omusajja wange oyo wenjogerera saa zino ali ku kitanda abantu baagala kumalawo abayimbi baffe ab'amaanyi baagala bamalawo tetumanyi lwaki tetumanyi ba mafia ki abakirimu tetukimanyi muganda wange era emabega kwawo mwalaba ka video aka trendinga nnyo nga Buchamanyi era akuba legend akuba rapper yali owakabi Rocky Giant era yamuyisa bubi nnyo ng'omwana omuto. Simanyi kiriwo mu entertainment industry ekigenda mu maaso wabula police erina okumanya nti eyimukira mu zino ensonga kuba be batavaayo tugenda kufiirwa abayimbi baffe wano mu industry yaffe mu ggwanga Uganda. Era n'ekirala kyenyinza okwogera ku zino ensonga nti ekibiina ekitwala abayimbi era omukulembeze wakyo president w'ekibiina ekyo wenjogerera kati ye Waiki Benda ayina okuvaayo ne management ye basitukiremu bamanye nti bakyalirako kwaba bayimbi ba Rock Giant ba Red Banton n'abayimbi abalala bangi abaliko abayimbi ab'amaanyi naye kati twebuuza nti baddawa nebombuza nti Red Banton badde omuwulirako badde simuwulirako kuba Red Banton y'omu ku bayimbi abatimbibwanga ku bipande wano mu kibuga Kampala neyo up country wiki ku wiki naye kati wenjogerera n'omwaka guggwako nga Red Banton tebamulanze ku show omuyimbe yali ow'amaanyi kati aba bayimbi ekiseera kituuka bambi ne babeera n'emitima emimenyefu kati ne baddeyo mukozesa ebiragala kuba babeera ne stress y'amaanyi era bwe mubalaba nga bakozesa ebiragala temubanenya babeera ne stress. Abantu baba balina okuyimukira mu entertainment industry bababulirire temubasuulirira n'abayimbi abalala bali eyo temubasuulirira bano abayimbi bannaffe tumanye nti tukwatira wamu tubazaayo ku maapu abasobola okubaterawo studio ne babawa offer abasobola okubawandikira ennyimba muveeyo tumanye nti bana abayimbi bavaayo naye bwe tutavaayo ne tuyimukira mu zino ensonga mugenda kulaba abayimbi baffe abali ab'amaanyi nga tebakyali mu bulamu bw'ensi nga abantu oluusi ogenda kulira nti omuntu yafudde nga ebintu tebitegerekeka kyekyo kiriwo muganda wange kyetulina okukola ng'abantu abali mu entertainment industry bano abantu banoonyeeko ba presenter bakola programu zino eza entertainment mumanye nti bano abantu mubanoonyaako mumanye gye bali baveeyo bayogere ensonga zaabwe ki ekiriwo obulamu bugenda butya naye bwe tunabasuulirira era mugenda kuba muwulira nti gundi yafudde n'ebyafudde nga tebitegerekeka olw'ensonga nti omuntu abeera ne stress ne tumusuulirira ng'abantu abali mu entertainment kati awo zezo ensonga ezibaviirako okukozesa ebiragalalagala ne batabukako emitwe kyekyo muganda wange wabula kyetulina okumanya nti tukola tukyaliwo tukyagoberera zino ensonga tumanye omusajja bamukubidde ki naye banaye tumusabire omusajja ali bubi ali mu ddwaliro kyekyo wabula ate sigenda kwerabira kujjukiza nti bw'oba oyagala ekintu kyonna oba fridge oba deep freezer eyewaka oba restaurant oba oyagala oven mwabayina zibekeri abakola zikeeki abakola emigaati omusajja ali omu yekka gwe bayita Mutasa Muhammad asangibwa wali enasana ku Hoima Road opposite Jenina yalina buli kimu ayina entebe ez'amaanyi zisofa ezakabi ebintu bye biriko original abija Japan ono omusajja era akuwa guarantee ya mwaka mulamba era abeera ku checkingako ekintu kye kyakuguziza bwe kifuna obuzibu era akikanika free era wona woli bomukubira esimu nti njagala fridge oba njagala oven free transport achideliveringa nakitusa woli wenyini yoyo Mutasa Muhammad Refrigeration Services era enamba yesimu eri ku screen bobo oyagala oba osobola mukubirako ne mwogera bingi buli kyo yagala omusajja ono yakiina kugambye nti ebintu biva Japan biriko original muve kwebyo byokubalimbalimba ne babaguza fake n'ogula fridge oba okagitusaba oti ewaka n'ogiteeka mu masanyalaze nezikira muganda wange temukola loss wabula mwebale nnyo amawulire mangi ge tukyayina temuvaako ku The Buzz UG bw'oba tonaba ku subscribinga onyigene ku kadde ate tiweerabira nti tukyagobera zino ensonga zonna nga bwe ziri okuzika kwa Pastor Iga tugenda kuba tukutusako updates zonna tovaako ku The Buzz UG nange Morio UG wendi ne timu yange tukyafumba mwebale nnyo baganda bange